sikangu lwa mukwano gwange ne ku namateeka munnange Waiswa Mufumbiro n'omugenzi adafuuse mukwano gwaffe munajjukira mwenna eggwanga tujja ddijjukiza nti omuwaabi wa gavumenti bwe twamugamba nti ono azze okweyimirira muganzi we the Honorable Waiswa Mufumbire munnamateeka akimanyi nti bw'aba tatuukirizza kukomawo mu kkooti weetagiddwa ekigendera kya bbeeyi kitegeeza abaasazeewo mukyala we akole ki yaba agenda mu kkomera. Twagamba nti kyekyo lwaki tuleese mukyala we okubakakasa nti okulaba nti mukyala we akwatibwa olw'okuba ye Waiswa takomyeyo mu kkooti kitegeeza aba musindise kufa kuba amanyi obulwadde bw'alina era abadde amujjanjaba. Naye ebyo byonna nga tumaze obyogera nga twogere n'amateeka gonna ne bagaana omuwa okweyimira. Kaakati olwaleero twazzeeyo w'omulamuzi mu kkooti y'emu tumugamba kye twakugamba luli siteetatu ne n'agamba nti tuli mu kubalaata empapula ate deeti za njawulo n'addamu ebyo nti nno kirabika twekizajulatinga obulwadde bw'ono yali azze okweyimirira. Kaakati kye twali tukugambye ge mazima oli yakuwabya luli kaakati tekusaba kimu kimu nga bweri wish y'omugenzi ng'era bweri wish y'oyo akyali omulamu ku luno ote Honorable Waiswa Mufumbiro akakalu ka kkooti asobole okwerekera munne asobole okubiriisa ebbanyuma ku munne kansonga gwemu era enkya omulamuzi atugambye kimyewunyisa agambye nti nange munsabire naye enkya mujje ku ssaawa 3 mufune rulingi yange gye mwasembayo okusaba okweyimira ne mu application gye mukoze empya eya Waiswa Mufumbiro enkya ku ssaawa 3 olwokutaano agenda gyewuliriza. Tusaba ku luno babeeremu ak'obuntu, tusaba ku luno abalamuzi babeere n'omutima ogulumirirwa abantu n'ensi yaabwe obuvunaanyizibwa babulina ate bantu. nga gwe abadde munnamateeka wa Honorable Alex Waiswa Mufumbiro olowooza bwe batamuta mu mateeka kiyinza kuba kitya? Of course ebyo byonna tubirekera kkooti. Kaakati ffe bwe tebamutadde enkya tulina kyakukola tujja kuba tusobola mujjayo butya tujja kuba instructions etujogeddeko zavudde wuwe twagenze mu kkomera Honorable Waiswa Mufumbiro n'agamba instructions zembawadde n'atuwa n'ebbaluwa yennyini gye yeewandikira Chief Justice. So omulimu ogwaffe twakuteeka nsonga mu maaso ga kkooti ebisigadde kkooti n'asalawo ate bulijjo tugigambe kkooti nti mwe muli ku trial abantu bali mu bbalamula muli balamuzi ba nsonga zino abantu bali mu bbalamula you on trial ensonga zonna ng'egye musalamu nga zino ez'eggwanga lyonna omanye nti ensi ebalaba amannya kanso Samuel.